Piano is called Kirangat Emas. Emas, come. In the other language, I will translate. Thank you, sir. How much have you guys about your phone? Piano, senior favorite. Which combination? Number of them, we have KTV is here with us. We want to recognize you. We have NPS. We have Isaac Schultz. We want to recognize you. Who are going to prepare? Who are preparing our delicious meal that we are going to have right now? All the of the Nile, they came from Egypt, following the Nile up to Jinja. That's where they stayed. So they are with us. But get one person who tell us more about it. On the stage, Baba TV. Ayo, bola ba kamera ayo ba ubira ko naye ne bakubona. Aya batali wano bakubona. Now in the last day of star, back the education temple. After Sinai, we shall have Jordan. I'm the head teacher of Lugazi Homeland College. Is it? Okay, yeah. Manya gange nze isabire Paulo nga nze nkulira abasomesa mu Lugazi Homeland College. Nasomera esangibwa ne Lugazi. Olwaleero tuli ku wa competition za MDD Music Dance and Drama okutumbula ebitono by'abaana nga simu yaffe yaleero ebadde preserving our culture. Era nga ebitwade tulingira how tusobola kukola tutya okumakinga sure nti culture zaffe oba ebyo ebyaliwo bisigala nga weebiri. Ng'essomero era Lugazi Homeland College tufuba nnyo okulaba nti we build tuzimba omwana oyo ali all round or holistic education so that asobola okuyita mu kibiina naye nga n'obweru w'ekibiina alina byayize bingi. Ngaffe essomero tusomesa abaana mu kibiina era tuli omu kwaga mu masomero agakola obulungi wano mu Lugazi ne outside ne mu Uganda wonna. Yakuba example ng'omwaka ogwayita bantu ranking okuba namba 49 the whole country mu bibuuzo bya A-level. Ekiraga nti tusomesa abaana okuyita. Then ekyokubiri tumumakinga sure nti ebitone by'abaana tubitumbula. Yakuba example tiimu yaffe ey'omupiira gw'abagala netball ye yayitamu okugenda okukiikirira buyukwe ku nationals. Naye ate tetukomaawo tulakinga sure nti n'ebitone bino eby'abaana banala kuzina kuyimba nabo tubitumbula. Yakuba example ebyo ebiwuma by'olabaawo bye twagula bya brass band ebyo by'olabaawo guitars nali nakazikula nga kyetwagala tutumbule abo abalina ekitone eky'okuyimba n'okuzina nabo babisobola. Sebo byokka byetukomako tusomesa abaana ebintu eby'emikono ng'okukola kekisi, okukola sabbuuni, ebyo byonna tubisomesa wano mu Lugazi Homeland College. So oba otuwadde omwana wo agenda kuvaawo ng'ayise ate era agenda kuvaawo nga n'ebintu ebirala ebisoba ku ebyo asobodde okubituukako. Nja kubasuubiza abazadde mwenna gye muli muleete abaana ku Lugazi Homeland College tusobole okuzimba abaana abanaayamba eggwanga lino. Nga Lugazi Homeland College batumanyiiko ebintu nga bina. Ekisooka bamanye essomero nti liyisanya abaana. Ekyokubiri bakimanyi bulungi nti likunjula abaana mu by'empisa. Ekyokusatu litumbula ebitone by'abaana. Ekyokuna to caring about the welfare of the child. Embeera y'omwana okumulabirira ng'ali ku ssomero. So otuwa omwana wo ebyo byonna obisuubira okubisanga. Era nsaba abazadde bonna gye muli mutuwe abaana ku Lugazi Homeland College tusobole okubasomesa era bayite bulungi. Mwenna mbasaba nti bwe tutuuka ku kintu ekyotumbula ebitone by'abaana
tuleme kukitwala nti kya muzannyo kubanga tulabye abantu bangi nti basoma naye ate nga bye basoma tibye bakola wati bye bafunyemu ssente era tulina ekizampa ebyokulabirako bingi mu Uganda wano nga balina diguri mu bya dokita balina diguri mu ki naye nga bagenda mu kuyimba kitegeeza nti tuwagira abaana baffe mu bitonde bya Katonda byaba kuba buli omu alina Katonda kye yamugeramu chansi okusobola okukola ki so nsaba abazadde bonna batusupportinge buli tubagamba tukwatiriramu kubanga bino okutumbula ebitonde tebigaana mwana kuyita omwana asobola okuyita ate nga n'ekitone kyakola ki akina nja kuwa example nina wano omwana mu netball kati bamufula national umpire naye bamukima wano n'agenda n'afuba omupiira namusasula emitwalo 3 kwana naye ate mu kibiina ali omu ku basinga abasatu so ekitone tekigaana mwana akola ki kusoma so tuwagira abaana baffe tutumbule ebitone byabwe nkiga nti kijja kuyamba eggwanga n'emirimu ennaku zino gyabula mu Uganda so omwana aba alina ekitone kye asobola okusurvivinga mu kitone ekikyalina ovaolaba result zaabwe zibadde ki nnungi naye ate gavumenti nayo bweyongeza naffe nsubira nti n'abaffe oba ne bakama baffe naffe bagenda kola ki kutwongeza so kituyamba ffenna given nti economy yayono yakyuka ebintu bifuuseemu bizibu survival has become hard so wetubanga tubongeza omusaala tusuubira nti bajja asobola okakinga apu n'embeera eri mu ggwanga lino basobole okusomesa abaana baabwe nabo okufuna ebyo beetaaga mu nsi okusobola okubeerawo tulaba n'abazadde baffe abalungi amannya Semuyaba Steven nga nze ntegeka program ku ssomero Director of Studies njagala okutwala omukisa guno okwebaza mwenna abazze okulaba abaana bammwe bemukola tutegeka emikolo gino lwa nsonga abaana balina ebitone bingi ebyekwese mu bo ffe nga Lugazi Homeland twagala tuzuula ekitone ekyo mu mwana eri abaana abasobola okuzina abaana abasobola okuyimba tubadde wano n'abaana abayimbira ddala bulungi live band ebitone ebyo bye twagala okuzuula omulembe guno ne curriculum eno eriko omwana takyasobola kubeerawo lwa bitabo byokka naye ekitone ky'omwana bw'okitumbula oba omugulidde ekkubo kyebyebitabo bwe biba biganye aba asobola okubaako omulimu abantu mu ggwanga muno abasinga obungi bakozesa ebitone byabwe okufuna ssente basamba emipiira abayimbi teri muyimbi esaawa zino gwe tuyinza kuyisaamu kitiibwa nti mwavu so twagala tube n'omwana ali wholesomely built nti ayina empapula ate era n'ekitone kye ng'akikozesa nti ne bw'aba afuluma wabweru eyo abaasa osigala ng'akozesa ekitone kye n'ekirala abaana bano abamu mubatuwanga beetya naye bwe tutegeka ebintu nga bino ne tubateeka mu bantu ne bayimba ne bazina kwetya kuli kugenda kubavaamu ensi eno yeetaaga omuntu omuvumu ateetya atemutyamutya so tukozesa abaana bano ebintu bino ekisipozinga nafuna confidence nti kino kisobola era ne bwembeera mu bantu nange nsobola okubaako kyenkola n'olwekyo njagala okusaba abazadde tokotogera mwana wo oba omulabye ng'azina wegatte ku ssomero tutumbula ekitone ekyo oba omulabye nga muyimbi ate tobiyita bya sitaani wegatteko nga Lugazi Homeland College tutumbule ebitone by'abaana abo abaana bayimbye ku luyimba olwo kyebitone zaabu n'olwekyo abazadde tokotogera kitone kya mwana wo abamu manyi obiyita nti bya sitaani mwana ajja n'amayiminga naye kiyamba oba omwana wo tomanyi ki Katonda kyeyamutegekera kyagenda kubeera oyinza okuba nga gweoyagala abeere dokita naye ng'agenda kubeera muyimbi oyinza okuba nga oyagala abeere lawyer naye ng'agenda kuba musambi wa kapiira ate nekirala tulinayo badokita naye nga n'omupiira bagusamba kola obwa dokita n'asamba n'omupiira tulina Dr. Yudaman muyimbi naye ate nebwa dokita abukola n'olwekyo byebimu ku bintu bye twagala okuteeka mu baana baffe mwongere okusigala nga mutuwagira ku Lugazi Homeland College tutumbule abaana ebitone by'abaana ate nga n'okusomesa bwe tusomesa omwana aveewo ng'alina empapula niye ng'ate alina ne talent yasobola okukozesa okubaako mulamu bw'ensi gavumenti olw'okutunula n'ekendeeza ku busosoze bwe yali ekoze okwawula owa arts n'owa science ogamba owa science kaafuna ekirala ku wa arts ekyali kirungi nti abamu babadde batandise n'okumera amalala babeteachers abasinga ba arts kali ng'abasomesa owa science alaba ng'ali teacher ali wansi we so twagala okwebaza gavumenti n'okukyusa mu ndowooza n'enkola bwetyo kigenda kuyambako okutumbula ebyenjigiriza nti abaana abasomesa bagenda kutuula ku masomero babwe
abaana bwe wabaddengawo okutangatanga omusomesa ow'emitwalo 8 gavumenti oba 7 ng'alina okugenda anoonyeeko awalala agatiregatireko niyo bagenda nga bongeza batyo omusaala nze nsomesa ICT science so ffe tubadde ate ne homeland badde tetukola bubi homeland etusasulanga ba science so twagala okwebaza gavumenti nayo yalowoozezza ku basomesa okuba nga bonna benkana kuba emirimu tukola gye gimu owa science asomesa nange nsobola n'owa arts asomesa owa science asobola okuyisa omwana oba okumusuula n'owa arts asobola okuyisa omwana oba okumusuula n'ekisembayo lawyer wa mugaso dokita wa mugaso so si dokita nti yasinga omugaso ku lawyer buli omu alina omugaso mu ggwanga lino n'olwekyo ffenna tubaza gavumenti kati etutwala kyenkanyi owa arts n'owa science. George nga ndi omu ku ba directors b'amasomero gano aga Lugazi Homeland Schools. Olwaleero si lunaku lwa bigambo bingi nti mwebale nnyo mwebalire ddala okutwesigisa abaana bammwe. Emyaka kati kigenda kuwera myaka 2 nga tuli mu kifo kino nga tukola omulimu gw'okugunjula abaana. Abatulabako nga tutandika in 2007 bwe batulaba olwaleero balabira ddala era bakkiriza nti tukoze omulimu gw'amaanyi. Naye mwe ng'abazadde mwe abatuwadde amaanyi gano kubanga buli mwaka oguyitawo mutwongera abaana naffe ne tusobola okukola okutuuka wano we tuli olwaleero. Njagala okwebaza head teacher ne ttiimu ye nti mwebala okutegeera new curriculum kyetegeeza. Amasomero agasinga galowooza nti okusomesa omwana kitegeeza mutwala mu kibiina nakufuna kabonero ak'omu lupapula. Naye ensi ekyuse nti ebiseera ebisinga abantu bangi nnyo naffe betulabye emu nnyo mu bitone n'okusinga mu bitabo. So njagala okwebaza head teacher ne staff yo okwembracinga the new curriculum ne mu developinga talents z'abaana. Abazadde twagala okubeebaza mwebala okutuwa abaana ate mwebala okubalabirira. Ekyamazima abaana baffe balabika bulungi naye nga ekibalabisa obulungi maanyi gammwe. Ffe tetulina kye tusobola kukola naye sapooti gye mutuwa yensonga lwaki abaana bano balabika bulungi. Ng'edi tuca bwagambye twagala okwongera okweyama mu maaso gammwe nti as you continue supporting us buli mwaka munaagendanga okujja nga tulina ebipya bingi nnyo bye tukoze. Nga bwe mbagambye leero si lwa speeches sakano nze isabire ndi musomesa Lugazi Homeland College twalaga kusakana kambeereddwa aba KTV twebaza gavumenti yayongeza ku musaala gw'abasomesa. Tugyebaza yakoze kintu kirungi nnyo naye era tuwongera okugisaba nti yes yatuwadde yatwongeddeyo naye era tukyasaba alisi tubeere ku layini emu. Ffenna tuli basomesa ffenna tugenda ku yunivasite ezimu tusomesa abaana be bamu abo era bwe baba bayise bagamba abasomesa basomesezza. Yabadde kirungi ne batwongerako ku ssente ng'abasomesa ba arts naye era tusaba bongereze ddala tubeere ku level y'emu. Ffenna tutegeere tufuna bukadde 5 tutegeere ndi 5 kuba ffenna tukola diguri ya myaka gimu myaka 3 tugenda ku yunivasite ezimu tetwagala kubeera nanjawukana kubanga kino era kikosamuko ne ku nsomesa y'abaana. Omwana wa arts abeera ajoogibwa n'omwana wa science lwakuba nti gavumenti yo yeyini ekiteekako nti awa science afuna nyingi owa arts afuna ntono. So ebanga batanyiza ne bagamba nti omusomesa afuna obukadde 3 obukadde 5 obeere bukadde 8 neno mu kirasi batusomesa tutegera tusomesa abaana bonna. So nze nga nze omusomesa ndiwala kusaka n'okusaba gavumenti ekole ekintu nga kifaanagana tutegeere nti obukadde 5 ensalo y'omusomesa kubanga ne ku yunivasite tusoma byemu emyaka egy'egyo era
twongera okisaba tukondezeemu embeera etuwa ebyetaagisa. Tuli mu new curriculum naye waliwo amasomero gatalina nakozesa kati nga fano ku Homeland betwebaza Katonda nti essomero lyaffe at least tulina buli kyetwetaaga mu byalo. Tusaba gavumenti eyongere ng'ega facilitatinga ne kompyuta agamu tegalina na printer so kati egafu abasomesa tusaba batukondezeemu ku mbeera abasomesa bagende basomese bulungi nga buli kyetwetaaga bakirina neyanza nnyo mwebale. Tulaba yenze Drasi Isaac Amatovu omuzadde Ngazi Homeland College. Olwaleero ne musanyufu nnyo essomero okutuyita kunaku lwabwe lwa MDD. Tubadde wano kuva ku makya nga essomero litadde puroguramu okulaba butya bwe basobola okusitula ebitono by'abaana ate bino bikwatagana bulungi ne new curriculum. New curriculum yeetaaga ddala okusitula ebitono by'abaana basobole okubeera nga ti babeera bomugaso eri ensi kubanga kati ensi eri practical. Ensi tekyali theory kati bino aba MDD byogenda kuyita practicability. Abaana babeera practical mu nsi eno basobola okubeera nga bagasa nnyo ensi yaffe ya Uganda. Kati bagala ensi etambule ku sipiidi ennungi yaya eri enkulakulana. MDD kyekimu tekireeta vibe era nebaza kasomero egende maaso n'enkola eno ya MDD. Abazadde mwebale kuwagira sagala kikoma wano ku ssomero leka ne waka kibale kyekimu abaana mu engaginge skills zaabwe zikole ki zituke bafune emirimu gy'enjawulo waka gye basobola okukwatako egy'emikono mu ngeri ya informal education bafune skills boostinge bagate ne informal gye ne basobola ku ssomero ne skills obulamu bijja kukyuka obanga tulabye MDD ekola ebintu bisatu. Ekisokera ddala ekitula ebitone, ekyokubiri ewa confidence eri omwana okusolvinga problem mu nsi yaffe eno. Ministry of Education kubanga kati ne ba arts teacher wa government emaze okuteeka ku budget okwongera musala ba arts teacher kantegera ku balansingira ba science teacher. Nolwekyo no basomero ga private kyekimu twagala basaba amasomero ga private nabo bayongere musala gw'abasomesa abasomesa bayongere ku musala babeere nga bali satisfied. Mwebale nnyo mwebale ddala. Abagenda okumaliza P7 disibereya tembatwala walala mubaleete wano kubanga abasomesa bano bafaayo. Nze kyakulabirako nga bwe mbagambye nawoomu elevo yafuna 19 omwana afuna 18 kitegeeza nti essomero oba abasomesa bafubwa okusomesa abaana baffe. Olwekyo mbeebazizza nnyo balire ddala n'olwekyo ekyo kikulu ti abaana bonna mubaleete mu ssomero lino. Sookera ddala liri walungi embeera nnungi. Oyagala okwongera okukakasa obuuza ku mwana wo ng'akomyewo tebali akawunga kumalako wiiki balance diet weeri n'ebiringa ebyo. Ekigambo ekirala njagala kwebaza head teacher ono. Eriyo enkiiko endala z'endika ez'amasomero naye ogenda okola nga ofuna essimu okuva eri omusomesa tebannatusasula. Lwekyo njagala kwebaza obali okulaba nga abasomesa bano nabo basasula. Basomesa musitukeeko tubalabe musitukeeko. Nze meya w'ekibuga Lugazi asangibwa mu Bweka district. Twebaza olwaleero essomero lya Homeland okuba nti livuddeyo liteekateeka ebitone by'abaana nti olwaleero mu Uganda school fees afuze school fees naye ate omwana bw'akola ebino oba omizannyo gy'emipiira oba okuyimba oba okukola ki ogenda okulaba nga omwana oyo bamuweerera bwereere. N'olw'ensonga eyo tukubiriza abazadde abaana balekenga kusoma n'abaana obwongo bukoowa. Omwana n'asoma okuva ku makya paka ggulo paka kiro nga talina kintu kimusanyusizaako. Naye bw'olaba nti olwaleero abaana babadde boolesa wano ng'olaba abaana bajjayo ebitone n'otunuulira omwana n'ogamba yi ono yagenda okufuuka Bobi Wine w'enkya. Okiwulidde nti bannaffe abo ba Bobi Wine ba Bebe Cool boolaba olwaleero ekibatumbudde bitone era ne pulezidenti wange Bobi Wine okufuuka kyali olwaleero bitone kyekyamuleetawo okuyimba. So twebaza olw'enteekateeka essomero lino erikola. Twebaza olwa abazadde ababadde ne balaba abaana ababwe nga boolesa. Naffe abamu
twakulira ku bitone ebyo olw'okuba nti twali tusamba omupiira netusobola okusoma okutuuka wetwatuuka abasomesa aba primary n'aba secondary nti bwoba olaba abazadde abasomesa baffe obusente bwe badde bafuna bubadde butono nga bawalirizibwa okugenda okubaka ebyeyo awantu awalala naye omuntu bwoba ofuna akasente kano kubagwongeddeko nti omuntu abadde ku miliyoni 1.5 agenze mu bukadde 3 bamatire basomesa abaana baffe tusobole okuba nga amasomero ga gavumenti gakola bulungi kuba bwoba weesanze mu butuufu obutatali bulimba amasomero agasinga gavumenti aided schools gabadde tegayisa bulungi baana baffe so kati mukole ki mumatire n'ekyo kye mulina muwa abaana baffe obudde abaana basobole okukola Part of them who are playing those machines was coming here. This man is called Michael. What we have done in this institution is because of your effort. So njagala okubebaza olw'okusupportinga okulaba nti emirimu egy'essomero gitambula. Basaba ne bannyabo mwaliko wano omwaka oguwedde era bwe muzze leero mulabye bingi nga bikyuse mu ssomero lino. Naye bikyuse olw'okuba nsobodde okutuwa ssente ne tubikola. Basaba ne bannyabo olunaku lwa leero tuli wano nga era wiiki ejja ku lwokusatu tugenda ogenda tukiikirira mu gya national bagenda kutukiikirira wiiki ejja ekitegeeza nti omulimu tugukola mu football gye tuli mu netball gye tuli mu kuyimba twekansa ate mu kusomesa tusuulayo 2 yes. Now declare canon DJ Mosh Pro.